Bukenya yetonze. Bukenya mulira mulete jangu itaho Bukenya. Wagamba Victor Kamenyi yakola atya? Neda amakwata wano kwatukwana. Sera muntu mulungi ngo. Alikuja ukazi simumanyi. Njalo na munyankole. Jangu. Bukenya ina 1%. Nataka kochenda mu. Bukenya yagamba atya? Sira mama semberanga sembera muntu mutonga. Abimenye midde, yalinywedde netonzi. Wayogera ki wama Bukenya? Gamba ti mchana mukulu. Nenga mukulu kwa. Sono rasta yanyiga. Yagamba kadi bebansi bakebyo obukulu ndi mukulu. Ngamoga babigambe. Bamu hapo 2%. Ate Bukenya cyaziko kwagala ko ka. Bukenya oli mwako. Togulanga Bukenya akuvumira omuntu. Era bwana musanga ajagamba bampadde sente. Tuyiseemu egga. Bampa kusente, bampa security. Bagamba ogambe ki yayinako 1%. Bukenya anyogoze webamugerera nenga mukade nagamba omukazi nagatomalayo nenga musibo na sekirungi kwogera ku bantu batabamanyiiko bulungi osanga omuntu n'ogamba balinanga banayogerako waki ngaseri weewali wadde kubebeko ate yamugamba muno kanve wano pakingo senge musajja gwosiiba ovuma nagese kabaje musanza wali ngamba tu sinayo Siko ngani wali ngamba siza musembeza kubira yoki siza musembera nagaze kinza kyasinga kwagala wala abana babera bakamwe nebwe bazisa kubera kawo nakusiba ko omugala nagambe salizo ina mbulamuzo nono yaziko usanga gamba ntono yaziko saka bato ono nango bangamba Adino kana kubulira amazima. Bukenya amazima. Mukyala wa Victor Kamenyi agambye ng'ogenda eri mutoyi. N'agamba ekisajja kanta. Ekyo. Ogenze n'ogamba nti Bukenya agamba yokubeera musukulu kero. Tajja Nengamba mundeetedde kyenda abantu banko. naye nga unogamba nti mukazi wa mungu shuga. Gwe wana kazi wa shuga ngambye ate kibuzo. Waliwo akagambo ke bangamba. Akatusula. Bagamba kandi bampaako kitonoze nengaziyo ali yangamba nagenda tuuka awaka n'olwoka n'akasigiri bwe nagwekumi essatu kati nengamba kati omuntu alina sente alina abeera n'akasigiri ak'enkumi essatu mwavu yalimba omusajja nti alina ebigambo bingi n'ekirungi ekirungi bansonyiye dawano omukyala omugamba amusonyiwe yansonyiye dawano Bukenya Wamusanye mwekawo entalo kati entalo onatero gamazena kuwa atenge mumanyi n'omumanyi simu osobola okutuma ono anoonya abantu nono n'alaba oli n'abineetera nenesimanya gye bivudde tafunanga embozi 2%. Wajja kuwa 10 ono kola. Ono Bukenya. Walayo omwana abadde yakukyawa. Naye agenze okutunulira ati. N'amanya kunonya mmere ya leero. Obadde ne mutoyi. Olina okubeera mu vidiyo. Ati wamajangu Bukenya mpolampola tutambule nga kwe tuli awo tutambule nga kwe tuli ogenda mutoyi ntwala why soko ji Bukenya embeera ebadde etya si kirungi kwogera ku muntu nga tobika kasenga omulabi jangwa amagana yimirira wano yana yimirira abayi Bukenya kibadde kitya ng'osanze Victor Kamenyi ne mukyala we ate omukyala mbadde simumanyi naye bwe ndabye Kamenyi nengamba kati wano okudduka emisinde omukyala ali awo nengamba okaye nayogera ku muntu gwe simanyi nakumanya wagamba ki bigambo byali biri otuddamu ate ajja kunyigira obwekubiri byali biri kubanga nakuba ku ggumba
nga tegwenkuba simumanyi wajerega wakuba najerega sivuma eh olulimi lwange sivuma wabula nsobola okujerega nenkusudia nayogera ku muntu gwe simanyi kyekituufu ningambye oba yona omukyala nagamba oli mukadde nnyo banoonya abasajja yamufunamu covid jukira mu covid buli muyimbi yena naye ali talina ssente era nga ayagala ofuna chansi y'okulya ku mukazi ku musajja omuyimbi mulina muluma mu covid awo nayogera we nagattira omugambo ningamba yamusanga mu covid nga gakaaba gakomba sabuni anabakwayoza mugamba gwe nkumazi nensala omugambo naye bikalidde ku matama mukazi gwe badde mayitino yali mukulu tuuka mukazi simumu mukazi na munyankole munyalwange mulungi ukimanyi bulungi abanyankole obamanyi obabeeramu nnyo obamanyi alina kyebasinga obusi muganda singa abakuba muganda togamba nti obabeeramu nnyo obamanyi gwesinga kukyaza abakazi ku pano yo omukyaliza nabwerera omusajja oyagala nze nagambako omukyaza nongamba nkweyo ku ssente niye omukazi gwe omwegayirira nogwoli naye wano omusalako ekigambo naye omukazi bali mulungi omukazi si mubi era mwetondedde okiraba figa muzayoko tunuzayoko ama tunuzayoko ariko nakyo kiraba ekipande okiraba okiraba nga kabina kati togeya kati awo toliwulira ni kati twogera nga ffe abantu era kali kuwulirina nabanga akasoseemu kalinga kakusaasira twakava mu musango kalinga kakusaasira alikusasira yagadde mukala munne kusaasira naye nigundi oli yayikiriza gundi yayikiriza munne biriwo ebitali bituufu ebyakusaasira amaloboozi kyemanyi baka bapanze mapanga galimu ai si bituufu olidde kusaasira ngagamba beebe ani kusaasira ebinyi bagamba omusajja bindeba nti beebe nange kyekyasinza okunnuma ningamba kyakulumye ngani kali kusaasira tumumanya nnyo omusajja seruka epointi yange weeriwoka oliba bituufu seruka asigaddewa omusajja omukulu agenda kujjawo omukazi wagenda kuddamu okufuna gwaneesiga gwamaze n'emyaka 2 waba akoze ati naye nga ate bigundi eno leipi yayikiriza kusaasira kiba kituufu tovugira kuleeni eyo tovugira kuleeni eyo tutuule tuyibye emboozi nkulimize emboozi oyagala kati script oyagala kumpa efaanana etya kubanga njogera amazima agagaali kubanga njagala nkubuulira amazima omaka litula tokoowa nnyo nawe tuula njagala kati ate oli muwanvu nnyo ate bokwata bali wansi ndibooki jangu otule wano jangu tule tunywe ebisigali tunalabira eyo tugende naye kaakati naye mami kusaasira bwe bibange buvidiyo bwo gwabuta aba yayiikirizaamu si abuta ani abuta bindeeba yata buli kimu ani bindeeba no ataano no anti tuwulidde audio ya rape kati audio ya rape ani yagitadde era bindeeba kubanga rape yaweereza yalikodinga audio listen waliwo audio obanga bindeeba ayogera ne Junior oba ojiwuddewo TikTok ayogera ne Junior nawe kikakasiza abadde ayogera ne Junior nedda waliwo audio nze taata wange simusobya bweba byaggwawo jukira nze oli abataata wange bindeeba abataata wange ebyaddala kuba ebindeeba abataata wange rape abamama wange kati tuli ku muntu omutuufu kati tuwe information give us the information kisoboka okuba nga byaliwo naye nga byaddanga ne rape tannakola ki anti kyeggambye tino rape yayingiridde bano nedda nkugambe kisoboka okuba era ffe twasazeewo tugamba Adamu gwe tuddamu okukwata ne tutegera butegeezi nti gwata obutambi obwo ebifaananyi nga bipya
bikadde tolina kyoyinza kukola muntu abutadde wamefaananyi si bikadde olabona asala ebigambo naye ate evidiyo eyo baali mu Amerika ate kusasira ali ku Uganda amaze ebbanga kiwano ani kusaasira bagenda mutongoosa omutima awo kati naawona nawe ekintu ekipya nekyakya myezi 2 kiba kipya mu nsonga z'omukwano kaakati ekiriwo nze kyendaba kiri kimu tusaba kintu kimu kyembadde nsaba bano ababiri bindeeba yalya oba yalya just ekyo kyekibuuzo ekiriwo okusaasira mukyala we toyogerere eyo mabega ndirekereke eno ndikodingamu ya tiktok siri ya youtube wa kamera tayogera leka twogere linda ava ku ebyo bamu ebyo ebibuuzi byo oyagala kubuuza futyanga kibuuzo kyembuuzizza bindeeba bw'oyita taata wo yalya oba teyalya teyalya because bayinza okuba badeetingako naye nga nothing ekyagenda ennyo mu maaso awo okitegeera yawulira bibyo bayinza okuba badeetinga naye nga tewali nnyo kyakola kyagenda mu maaso ekituufu ekiriwo nti maama wange Ray abadde azimbye famire ye kati waliwo ab'omutima omubi abaagala ogibreakinga bebaliwa mmwe kati Bani, mu butambi obwo mwetuli Kenya njagala tutegeere wakati w'abantu abaagala okono omuntu ali mu kutabu video obwo aga sabotage amaka ga mamange ntaata wange oyagala gamba nti tuli babi okusinga bali abakola ekikolwa kutawanya rape tewali yakola kikolwa kale abagezaako okukola video eziraga nti bakola ku kikolwa n'eddoboozi lyempulidde bwe libanga lyeryo erya tata wange ng'anyumya ku ssimu ng'agamba baagala kwonoona but nothing went on ekiri awo ate kyokola ekyokumuyita taata wo ate gwayongera omunyikiza mu ttaka ate ntya muyita taata wange oli maama wange okimanyi bulungi mukolo bakuyita buli gwe bayita yali mutabani we bayita bafamire eriwa kati oluganda lwo nebindeeba lugirawa nani nebindeeba yawasaani ewammwe oli rape oba yaliko wuliriza rape wuliriza rape gwekibukenya nkugamba rape maama wange ekimanyi nno abantu abo bazibu nnyo okudifendinga okimanyi nti nno afiirawo okunyonyola naye ebintu tebivaayo olabira nelaga byenyonyola biganye okuva naffe abakuli wano tulemeddwa okutegeera kati saasira kadaama ali eyo abiraba wuliriza ombuuzi oluganda nga bimukalidde ku mumwa bikulemye okunyonyola ombuuzi oluganda gye luva rape maama wange bindeeba taatawo rape ye maama wange kati since nti rape maama wo mawulire oba ebyaddala nga kyajja kitya kubanga tayinza kubanga yakuza muganda wa maama wo omuwa bwekitiibwa ky'e Kampala mu mawulire rape muganda wa maama wange maama wo bamwitaani yeddirange ye Uganda lwa kusalinkiriza we mugatira omusaayi ogenda wa kwetoloola wakulukuku noyiteeri ekitebi nikubadova kukibuye kujja buziba wakulukuku ayise ekitebi erizanna eri gye bakola enguudo gye bakola ku Freedom City nayingira enyanama naloka gye wankulukuku oluganda lwo lutegede lwa mazzi nnyo si lwa musaayi nedda ssebo oli musajja muganda lwa munguuba oli musajja muganda kale ndi muganda kati nze okubeera nga maama wange wakkobe bwe nsanga omukazi nena wekkobe Kampala nga ntandika tokwatako abatakwatako ng'otandika muyita maama yes abamaama wo bamaama mbasigenda kujjuza Uganda yonna buli gwosanga omuyite maama abamaama wo abekkobe bakuzaala tukitegedde oluganda tulutegedde baluyita lwa munguuba naye nga kyonna kyekiri
but nze kyensabirira bibenga bituufu daddi wamma toyawukana ne